tugenda kukyalira omukomusibe kati mutwalire ki nagamba nemugamba ange ekibiina tumutwalira ekifaananyi nagamba ye ekifaananyi kirungi naye gomanyi soko kikwate SG tugenda kyanyenga pena nagamba tya kati olaba kati nze bwemba omusibe bandetera ekifaananyi omanyi bwoba toliiwo ebintu byonna bikyankalana so twekwatekwate wakiri mami tumutwalireyo akasente akayinza omuyisa mu weekend kyokka ntuuse wano ng'ate omusibe ng'ate yatuwa sente zitambuza waaw ate nga takomyawo Dr. Kizza Besigye bampereza message okuva mu komera era SG bwe yasembyeyo okugendayo nga Edi Mutwe nansindikira message ng'akaba n'okaba ng'agamba omuntu webalize Dr. Besigye omanyi tuyine enjogera egamba obusibe buluma naye agambye obusibe tebutulumye nga Dr. Besigye waali atugondeza obusibe atulabirira tugambye tuli bulungi wano kyokka talabirira basibe bokka naffe abatali basibe ali mutulabirira twagala okwebaza Katonda tusaba Mukama akkirize esaala zaffe ze tumusabira zimutuukeko okwagala kwaffe kwe tulina gyali kumutuukeko era Omukama mugumye mu ngeri yemu njagala mwenna amanya agange bampita Betty bawange Muyodi Hamidu amaze mukomera emyaka 3 tukutegwa kuna Shifa zangu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya gange nze n'abayigo Joweria. Ngandi mukyala w'omusibe Male Sulaiman Kiwalabe. Bwe bakwatanga ennaku z'omwezi 7 omwezi ogwokutaano 2023. Bakubira Kawempe, polisi y'e Kawempe ne bamumenya spine cord. Ali luzira mu Utashasobola n'okutambula bulungi kubanga bamenya era ne bamutwala mu komera. Banamusiza basibanyawo ne basebo temanya agange nze Nakitto Jane mama w'omusibe Katumba Abdallah ali e Buzira. banamusiza banyawo ne basebo banamusiza banyawo ne basebo kisaki mama amusaka mama basibira ekitala kati baatu bamukyusa ali Buzira naye kati simuwulize nako Mama w'omusibe Ssebaggala Rashid. Sorry. Amanya agange nze Nakabungo Justin. Mwana wange Ndala Kintu. Bamukwata ennaku z'omwezi 12 ogwokutaano 12 ali Buzira ali Kitalya amazeeyo emyaka 5. Amanya gange nze Nancha Aniti sista wa Kato Emagulu. Bamukwata gwakuna 2021 nakati amazeeyo emyaka 5 ali Luzira apa. Amanya gange nze Tiwa Silivia nze mukyala Kalanzi Sharifa bamukwata 2021 mwezi gwokutaano nga 17. Bamukwatira Jinja Karoli naye embeera gye bamuyisaamu yali si nnungi. Bamukuba nnyo ne bakuba n'abaana. bamwabula mu baana kitu ekinnuma nnyo simanyi ne wali bakomyewo baali beera atya mu baana be olw'ensonyi zaalina mu kulaba abaana be.
Aisha Kabanda, mama wa Yasini Sekitoleko, abandi gwe mumanyi nga Macheti. Naye kansooke ngumemu. Neebaza mukyala Winnie, weebale nnyo nnyabo, weebalire ddala olwa kino ky'okoze. Kubanga abamu twakyagala dda, naye ntegeka neetulemesa. Kati gwe asobodde, Mukama akuddizeewo wejje. Neebaza pulezidenti waffe era ne nkukulisaawo yonna gy'otambudde. Mukama yeebale nnyo yeebalire ddala okutuddiza ng'oli mulamu. Kubanze mbadde ntunuulira TV neŋŋamba kati maama Solomon ekyenda kikutokota. Naye Mukama mulungi akomezaawo. Ne neebaza faaza waffe weebale nnyo oyigiriza bulungi nnyo era ebigambo by'obedda binkwatako. Nange ne mbuuza nga bw'okoogedde. Kubanga nze Sekitoleko mumanyi nti ali kitalya. Amazeeyo emyaka 5. Naye waliwo atamanyi na muntu we gy'ali, waliwo atamuyinaako na kijja. Naye bw'okuŋŋaanya amaziga aganze amanyi gy'ali, n'oyo atamanyi, Mukama agenda gakola atya. Ago nsaba agalamuze n'obukambwe bwa nsusso nnyo, kuba nze ndi munyiivu wa nsusso, kumala ng'emyaka 5 gy'amaze. Nga tebamuganya ssaawa yonna kumusemberera, tebamuwozesa, tebamuleeta mu kkooti, akutte mwaka gwa 6. Bamukwata, Museveni bamulayizza, bamukwatira Mpigi. Naye Mukama kola ekisoboka kyonna. Pulezidenti waffe, Mukama akutukuumire. Bassebo ne bannyabo, amannya gange nze Nantumbwe Jane. Nze nzaala Edward gwemanyi nga Edimutwe. Sooka okwebaza abakulu abatukulembedde leero faabaweebale nnyo. Nebaza pulezidenti waffe ne maama. Nebaza abakulembeze mwenna mukukoze butagambuka. Era mwana wange bamukwata mu mwezi gwa 5 mwaka ogwedde baali omukono nga bava akate ka bunnaabwe. Nali ku kisaana nga ndi ku macupa. Ne bankubira essimu nti Edi bamukutte. Pesa neyongera okulinda. Era tusaba Mukama alamule abantu abo abasigala nga batalina musango. Era tulumirwamu n'abantu abaabula abatangira. Naye nga nze ngamba Mukama takola nsobi. Ne Edi yagamba mukukumira maama. Atugira kubeerayo. Kuba bannaffe bangi bagenze n'abakubye amagulu, n'abakubye ebitagambika osanga singa tetulumuleka. Mukama kaakira akukuumirako eno. Mukama yeebale. Omwaffe yeebazibwe, amanya nze Nambisaala, Sinaawole bya Lutaaya, ne basiba emyaka 4 ne bamutaala ne badamu ne bamuzaayo. Ono ye mwana w'Olivia Lutaaya bannange bamusiba emyaka 4 bwe baamala ne juzi ne badamu ne bamuwamba. Ono ye ssengaawe. Amannya agange Zisaala Tamulira, Lwajji wa Kiseka 22, kati emyaka 5 tutangamu omulala kati. Balamusiza abannyabo ne bassebo. Amannya agange nze Katana Wilfred, Kyala Tamulira John, Lwajji wa Kiseka 22, kati tumanyi gy'ali akakati tetuddangamu namuwulizaawo. Tamulira John bamujja wa Kiseka 22 mwezi gwa November. Up to now teri amanyiwa wali. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amannya gange nze Nawagoza Florence,